Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muraitisiza omwana nga tongereza ku musomo gwe twavaako emabegaawo. Muraitisiza omwana zakubanja kwe kubeera nga omwana oyo omulabirira olunaku lwatonye okuva olunaku lwatonye munabaana wa mama we okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwali mujja ku nsi oba lwali kulakale n'asobola okubeera nga mwennyini yerabirira. Omukyala wabeera olubuto kirungi n'omufaako kubanga kyasitudde kikyo era laitisiza omwana zakubanja kwe kubeera nga olabirira nnyina omulabirira nga akyali mu lubuto lwa nnyina. Singa maama we akugamba nti njagala kulya ku muyembe, njagala kulya ku paapaali, njagala kulya ku kino, bansabye ngendeko mu ddwaliro, lemagamba nti tebinkwatako ate mwekoza, nedda si kwekoza wabula muyambe kulwokubanga kyasitudde kikyo ekimuleetedde obuzibu buno. Kati mulaitisiza omwana kwe kubeera nga omufunira obulabirizi ng'akyali eyo ate nga bwa halaali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi gyatukubira ekifaananyi n'agamba nti omusajja mutambuze omulaba ajjudde enfuufu afaayo nnyo atudde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala asaba Allah naye nga alaba tayanukulwa, naye ng'omusajja oyo yani akaluhu haram, emmere gyalya ya haram, wamashirabuhu haram, ebyokunywa bya haram, wamalbasuhu haram, n'engoye oluusi nga za haram, waghudhiya bil haram, ate ne mukulabirira bamuliisanga haram, fa anna yustajabu lidhalika, mulowooza oyo Allah n'amwanukula ki? N'olw'ensonga eyo kitegeeza nti mu bintu ebituleetera emikisa okubula nga tuzze ku nsi kwe kubeera nga bataata baffe bakola ensobi ne batulabirira ku ssente za haramu nga tukyali munda za bannyaffe, oba oluusi nga tuvuddeyo nga batuzadde nga tukyali bato, naye nga taata yagendanga kunyaga, yagendanga kubba, n'alyoka atuleetera ebyokulya waka. Embeera eyo tebeera nnungi. So mulaitisiza omwana byakubanja kwe kubeera nga ofuba nnyo nga taata okubeera nga omukuliza ku ssente, omukuliza ku maali ya halaali. Kyetusaba maama kiri kimu, kwe kumanya nti taata gwe wafumbirwa, taata w'abaana bo enfuna ye eri ku levo ki? Kubanga obuzibu obuleetera abantu ate okugwa mu nsobi ye pressure gyafuna okuva eri maama olw'okubanga alabye abakyala abalala ku kyalo bataata b'abaana baabwe kwegamba nga ali lubuto, engeri gyamu amupangisiza motoka yamutwala mu ddwaliro, amuwa buli kyayagala, kwegamba essente azimuyira buyizi, naye nga tatatunuulidde enfuna y'oli n'eyoona eri etya. N'olwekyo gwegezaako naawe omukyalo okkirize ku mbeera balo gy'alimu obeere nga oba omutambuliza mu kifo ky'okuleetera ebirungi nga bingi naye nga bya haramu. Akuleetedde ebitonotono naye nga bya halaali aba asinga omwana ono akuzibwe ku ki? Akuzibwe ku halaali. So mu bintu omwana byakubanja kubeera nga omuteekako ssente nga za halaali. Omwana bw'aba azaaliddwa, omukyala agenda muzaala yeetaaga obugoye, beetaaga pawuda, obuntu obusabbuuni w'abaana abato, oyiro w'abaana abato, obeere ng'obimuteekamu omwana oyo akuzibwe kubanga raitisize ye ng'omwana okubeera nga omukolako. Bw'aba nga atandise okula nga yeetaaga kunywa mata, kyonna omwana kye yeetaaga oteekeddwa okukimukolera abeere nga akula nga akuzibwa bulungi. N'olwekyo abasajja abadduka obuvunaanyizibwa bwammwe ne muleka abaana ne mubalekera bannyaabwe ng'abaana bato, mukola omusango munene nnyo. Laitisiza abaana ze bakubanja oteekeddwa okubambaza, oteekeddwa okubaliisa, oteekeddwa okubasuza, oteekeddwa okubasomesa, kwegamba ebyo byonna bibeera biyingira mu hukuku z'abaana ze bakubanja. Kati tobadduka, tulaba abantu baleeta ku TV ku mawulire nga bagamba nti yadduse abaana, oluusi nga yakabazaala bamuzaalidde basatu oba omukyala yazadde balongo, ne weebuuza abalongo abo omukyala ono babadde mu lukiiko ki bwe yasalirawo nti nze mumpe abalongo? Teriyo yeesalirawo, Allah subhanahu wa ta'ala yaba akikoze. N'olwekyo temubiddukanga kulw'okubanga abo abaana Allah babakuwadde nga kyengera, mwerwaneko mu mbeera gye mulimu. Nze kyengambye kiri kimu nti abazadde buli omu ategeera obusobozi bwa munne kyekyokka. obusobozi bwe bukoma wano kuba kye kintu kye kireeta obuzibu mu maka.
omusajja omukyalo gamba balo nti basajja banno bakola bwe bati basajja banno katula neighbor agulidde mukyala we kino neighbor yakola kino laba neighbor nzo ampankiza motoka ebyo byogere ng'omanyi nti obusobozi bw'emmotoka abulina naye wabanga tabulina please toteekeddwa kubeera ng'omukaka ekyatasobole then okumuteekako ensimbi obanga omaze okumulabirira okumuteekako ensimbi mukumuteekako ensimbi mulimu n'okusoma omwana ono muhakukuza kubanja mulimu okusoma waliwo ekyalo kye nagendako ne bangamba nti kino ekyalo okufuna abaana abasooka P7 kizibu nnyo era ffe kuno abaasomesezza kuba oli yagamba nti munaye abantu bewaffe tebagala kusomesa naye nze alhamdulillah nze abaana mbaweerera ne mubuuza nti abaana bo bali mu bibiina ki nze abaana bakoma P7 bamazaako nayiga okuwandiika nayiga okusoma ebipande yalaba mbu ku kyalo yeye number 1 nemugamba kati omwana bw'omusomesezza otya P7 nagamba kati abaseeka kugambye abange era betwesiga ku kyalo abasigaddeyo tebasomesa konze tasomeseza ddala nti atwala ku ssomero aga UPE kasaba mugoba talina sente ezo nembabuuza ati naye kituufu tazirina aba tazirina naga abasajja seeka abasajja baavu naye ate endala zibeera za kunywa bagenda mu bbaala agenda mu bbaala nasasanya $2,000 naye nga $3 egy'okusoma oba $1.5 gwa requirements omwana asome zimulemye n'olwekyo ebyo bikolebwa abazadde abatamanyi rights z'abaana omwana akubanja okubeera ng'asoma era kibeera kibi nnyo omwana okukula kubanga omwana ebiseera byabeeramu nga muto buli lw'omugamba tojja kusoma libeera ssanyu lye yeetulira awaka naye bw'aba akuze naye akirialayizinga n'agamba nti taata yanjiwayo nnyo n'olwekyo muyambe nga tannakubanja eyo right era abaana abamu babakuba n'ekibooko abamu ne babatema n'okubatema ng'agamba gwakusinga lwaki tewatusomesa kuba okubanga baba bakitegedde nti muzeeyi teyafaayo ku right yaffe ngaki nga abaana husnu tarbiyatil awlad abaana bakubanja okubeera nga obalera bulungi mu ndeera ey'ekisiraamu ennungi waliyo abazadde abatafiirayo ddala ennaku zino abaana ku bulembe gwe tuliko kati guno ogwa digito abaana babalekera TV babalekera iPad masimu byebikuza abaana omwana bananga akubanja okwogerako naye gwe kennyini nga si TV bye tuwoza ne tugamba nti anze abanga alhamdulillah kasobaterako TV obo bamaze era nkola ebyange ne bwe ntambula ngenda mu kibuga ne nkomawo nga bakyatudde awo eyo embeera yakubuzaabuza eyo embeera yakuviolating rights z'abaana abaana bakubanja okubeera nga oyogera nabo gwe kennyini bakuyigako empisa ennungi ate ekirala tubeere kudwatan hasana tubeere ekyokulabirako ekirungi eri abaana abo omwana akuyigireko okwambala ennyambala ennungi naye omuntu n'oyambala awali omwana waliwo twagenda mu takisi nga tugenda Kampala twatuuka ku stage emu omukyala ng'avaamu naye ng'alina muwala we emabega bambi bano abakyala bambala empale ez'ekisajja ne ka t-shirt kampi mu kkuta mwaveemu Allah buli omu yali mu takisi yagamba kale laba bannange naye nga muwala bamuvaako emabega abantu bambala mu nnyambala y'esitaza awali bawala baabwe awali batabani baabwe tulage ennyambala ennungi enjogera yennyini waliyo omuntu ng'ayogera n'abaana be oluusi ayomba ne banneiba naye nga abaana bo bwe bali abalala atuma bwana bo bwennyini nti mugende mu kavume kwegamba kyakulabirako kibi nnyo ky'oba owadde abaana abatagenda kuwangaala naawe babeera baana babuwala bagenda kufumbirwa kyokka balowooza nti enkola gyakkoopyeko nti yeyo egenda okukola gy'alaga so nga ate empisa mbi empisa ez'obukodo omwana ne bamugamba neiba alina kyakusabye najja nagata mumpe ku munnyo oba mumpe ku kibiriiti nebagamba temumuwa kwegamba abaana balina okulabirako empisa ennungi ng'oli mugabi oyambala bulungi oyogera bulungi ezo zeretisa abaana ze batubanja zetuteekeddwa okubeera nga tussaako essira nga abazadde al ihtimam bitathkifihim wa ta'dibihim abaana batubanja okubeera nga tufaayo nnyo okubeera nga tubassaamu empisa n'okubalaga ebintu ebyaffe ebyennono ebitakontana n'amateeka ga Busiraamu kati nga wano Uganda oli Muganda oli Musoga waliwo oli Mugisu waliwo empisa ez'ennono
emifo gye tuva naye nga tebikontana na busiraamu. Buvunaanyizibwa bwa muzadde okubeera nga omwana oyo omulaga munnange ffe wano mu Busoga tukola bwe tuti, ffe wano mu Buganda kino kibeera bwe kiti. Ate n'ennono z'obusiraamu omuntu alina okutola salaamu. Toyingira wali bantu n'otuula butuuzi, sooka otole salaamu. Ebyo byonna n'ebirala biteekeddwa okubeera nga omwana biyita mu muzadde okubeera nga bituuka ku mwana. Mbeebazizza nnyo okumpuliriza. Tusinkane olulala insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.